jangu olinnya wano ojja kuba otuuka lirekewo wansi siga walitanyirako lwaki gano agamenyesa tebagatwale kampuni olowooza eba efiirwa nga bw'olowooza ebyo bibyo kati omuntu umanye nti berimukuba n'abantu kayebeera ddame gikontulu ate nze njagala linkube okulutya batusasuleko insurance insurance batusasuleko boba natuwanga mirimu gyakukola nga te tebatuwa ku insurance niyo nange siringa emenya naye siringa emenya ensingo buli kaseera nsingo buli kaseera nsingo nno kale naye maama ate gye bagabe entono gye bagabe entono kuba kati siringi eno olaba buli muntu yalibadde akola yiye nekizibu okukola esiringi omu olunaku olina kakwata olwaba bagenda kuwa sente mmeka ate ani akuba nakafeero wamuwadde sente gulo nakafeero owa mmere ajja kumanja muwale ate yakuba somukwata siriho wangi maama tujja kulya tujja kulya wetuli twakoze wali muzeeyi ajja tuwa leero lwaggulo ajja tuwa olweggulo obugi buyidde ogenda kumpa obuugi naye ngenda kujja none wuno kajje sitivo kajja bunone ajja kati n'obwange bumuwe lwaggulo zonna lumu lwaggulo amangi zaayo za lwaggulo tofaayo kale obwange buleete anayi omanyi omugamba nampa n'ekikopo ekyokuwoza ekyokuwolezaamu kati n'obuzibu bwa byakuli ani agenda okumpeere nsanso okula kale my daughter you are most welcome. Thank you. No, wano waliwo kafuumu kange kandeeta akafuumu kale daddy thank you. bireke ebyo byamenyeka ebyo byamenyeka tobifaako bwe gityo mpola egijjo gigenda gitya emisomo mirungi nti tugenda kuddamu gitambula bulungi nange soma kyekyo kanze kyenkwagaza siina kirala kusoma ekitabo kikwate ekalamu gikwate fyucayo nze okulinya amada lino lyamukubajja ekigo nga limenyese seka naye nze mbabuulira siina byengenda bategekera okujjako okusoma era gwe ebyobugagga bwo ntandise okubiraba bw'omalako ojja kuba okoze eki ojja kuba omazeeko njagala osome ofune sente zo ofune emirimu era de wasiza otya bulungi kati galubindi muzambala mu kifuba oba zirina kuba mu maaso kati agago mafu oba malamu naye baanamwe agago mafu oba malamu sente mama ali atya mama mulungi talina buzibu amutumidde ali atya nga mulungi ojja mundabira omugabe nange mutumidde kale taata sibakyaye bukyayi naye embeera ennaku zino yakwesokoola ogenda kutwalako eziriwo mukama waffe ayinza otuwa olwaleero olweggulo oba enkya Saturday so bw'anaaba atuwadde nga nkola ki nga nkwongerako nja kuba 15 ogwo gwa transport kanange nsigazeemu guno naye olweggulo olwaleero olweggulo bw'anaaba atuwadde nja kukubirako nja kuba nteeka ku ssimu nja kuba nti infact ne bw'anaaba tampadde waliwo omukwano gwange gwensuubira gwe mmanja yangambye olwaleero ayinza okutuwa nze oba siridde oba ndidde sifaayo kasita ono obugi atulimba bulimbi nze obwange bwoki tebutambulikika nabo nga natanga n'obugi mu kkubo kogwe
okuduma obuugi nga waliwo ddiira empya naye musajja munange naye weetikka Sitivo nedda okuduma anewuliza totumaka kubuugi kumbe olina akantu kakajja Sitivo fenga wano olunaku wetwetikka otubeerako nnyo siya kati ate boto wekambuwaza ololaga mbu nno simanyi biki leero luno kaboga kennyini kano kasujju Sitivo adadi unakwagala gengeri tewebuzabuza ne kano wakajjeewa naye munaye nno owalemera mu buto buba butototo obuntu bo Sitivo obuugi gye buli genda lironkanga wano nasomba wano we nasomba wakola otya maama eradde munaye leero luno ojja kitegeera ndeka naawe gwenga otuyeeya nga tuwekiki kakati kabuuze mugenda muloogi ki gwe ono mwana wange aliwo tobikolange